Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyebuutako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwo njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba okubeera nga mwekubako abasezi. Mulimu abantu abasinga nga abasezi babasumbuwa. Mulimu abasezi abeera beetoloola ennyumba. Kirungi nnyo omusezi oyo obeera ng'omugoba n'eddagala eryo, kijja kuba kyangu nnyo. Abasezi abeetoloola ennyumba n'abo abatera okusera emmere, singa obeera osobodde obeera ojja kwegobako omusezi oyo, tajja kuddamu komawo mu nnimiro yo kusera mmere n'ewaka abatajja kuddamu kusera makaago. Mulimu abasezi abeetoloola ennyumba. Ndowooza abasezi abo mutera obbawulira ekiro naye abasinga temubifaako, naddala ennyumba ezo ezitali mu bikomera. Abasezi, omusezi asobola okujja ne yeetoloola ennyumba. Kati njagala ofune ettaka ewabeera wameze obutiko. Funa ettaka eryo wamere obutiko obubaala lyeryo ly'olaba oba tubiyite ebikanja. Funa ettaka eryo liteeke mu kantu ng'ako k'olaba. Bw'omala okuteekamu ettaka eryo eribeera awamera obutiko obubaala, bw'omala okuteekamu ettaka funa eddagala lye bayita konkomaza. Oyo gwe bayita konkomaza funako obutititi oba tubuyita obukoola, tujja buyita bukoola, bumenyeemenye obeere ng'obuteekamu, ayitibwa konkomaza. Bigatte wamu n'ettaka eribeera awo wabeera wameze obutiko obubaala. Bw'omala obiteeka mu kantu nga bw'olaba, yiwamu amazzi, omala okuyiwamu amazzi binyigenyige. Konkomaza oyo obeera ng'omunyiga, bunyigenyige bugonda bulungi, bunyige kwegamba. Amazzi ga konkomaza ge gatte mu mazzi ago, ogenda kubeera nga weegobako omusezi, naddala abasezi abo abasera amaka, abasera ennyumba. Omusezi asobola okudda ku luggi lwo n'atandika odwekwekweyaako, oba ne yeetoloola ennyumba, oba n'adda ku ddirisa n'abeera nga yeetoloola ennyumba. Ebiseera ebisinga abasezi abo bangu nnyo okugobawo. Okola otya? Kati olaba amazzi ago nga bwe tugakoze, ogaleka nga bwe gali, togasengejja, galeke nga bwe gali, gatereke mu nnyumba bulungi. Singa obeera oyagala kwegobako oyo omusezi abeera yeetoloola ennyumba, naddala ng'ennyumba yo eriko eddirisa eriseesa, kijja kuba kirungi nnyo. Kati bw'obeera ng'otandise omuwulira ng'atandise okwetoloola ennyumba yo, osobola okuggula eddirisa eryo mpolampola n'omulinda. Bw'abeera ayitawo ku ddirisa eryo, muyiire amazzi ago, gamuyiire naye ganaba gamusammukiddeko, omusezi oyo tagenda kuddamu kudda mu maka go kwetoloola nnyumba yo. Eddagala eryo ligobera ddala abasezi ewaka. Singa obeera olimutonnyezzaako oba n'ogamuyiira nga bwe nkugambye ng'abadde yeetoloola ennyumba, wadde eno waagyetoloola, gw'omubaza, oggulawo eddirisa n'omubaza, ogera ayitawo n'ogamuyiira, tagenda kuddamu kwetoloola nnyumba yo era agenda kukoma ku olwo. Bw'obeera ogamuyiira toyogera, ogamuyiira mu kasirise, tonyega kigambo kyonna. Olumala ogamuyiira ng'oggalawo kaggi gwe ng'odda mu nnyumba weebaka, tagenda kuddamu kwetoloola nnyumba yo. Naawe ow'ennimiro singa obeera osobodde, mulimu abantu abamu mu nnimiro eyo ng'akimanyi bulungi nti gundi oyo yanserera emmere yange, olw'ensonga nti aba yamulaba. Bamanyi okwekweka abantu balinnya emiti ng'obudde bukyali, n'abeera mu muti oba ne yeekweka ewantu, abeera ali awo ng'alaba omusezi ng'azze okusera emmere ye oba okusera ebintu bye, ebirime bye by'alina mu nnimiro. Kati oyo singa obeera osobodde naawe osobola omuyiira amazzi ago, tajja kuddamu kukomawo mu nnimiro yo, ojja kuba omaze omugobamu. Okikola mu kasirise, toyogera kigambo kyonna, kiba kimala. Eddagala eryo ddungi nnyo okubeera nga ligobera abasezi mu nnimiro yo oba ewaka. Ewaka wo kisoboka bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga lwakuba eno mu kibuga abantu abasinga muli mu bikomera, n'ennyumba ezo ezitali mu bikomera, naddala mu abali ebbalibbali w'ekibuga, kyangu nnyo okuwulira abasezi abo, kyangu nnyo omusezi okujja ewuwo okubeera ng'akusera, okubeera ng'akusiraanya. Bw'obeera oyagala omwegobako, ekyo ky'olina okukola nga bwe nkunnyonnyodde. Nga bwe mwalaba akatambi akamu akaatambula, waliwo omukyala gwe baalaga nga yeetoloola ng'akola obusolosolo mu luggya, kamera zaali zimukwata obudde obw'ekiro. Abo babeera basezi olw'ensonga nti abaako ekyo ekizimuzimu ekibeera kimulinnye. Bw'obeera oyagala omugoba ava owantu awo w'akolera ekintu ekyo,
eddagala ero lijja kuba likuyambirako ddala nnyo. Mbeera ng'olikola bw'otyo bwekityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.